Kiranga Ssabalabirizi n'abagenyi mwenna. Kakati ekkanisa yaffe egenda kubanga eva kuno ng'edda Katonda yeebazibwe nnyo. Ate nange wano ng'oggyeko okuba ntaama Kanoni Feibe Mukama yeebazibwe. Nange yansomesa Bishop Emeritus Dunstan Kopiano ku Kenya ekale nno. Ate wano 10% today, $1,200,000 cash. Then mpozi constituency yange ye nakifuma era tata ki bishop usaba buli seera ntera kugamba bishop gisabire constituency eyo ye nakifuma. Buli mwaka tujja kuwaayo $2,208 kama yebaziwe wandigize wanyirira ddala kama yebaziwe. Kale tuyanza nnyo ne musikira mu bulamu ng'omulabirizi w'emitiyana yankwasa omu akulira abakyala bafumba ologola yatukolamu omulimu era yasookera ddala mu bulabirizi buno. Kale oyogere ekyo kyama kiri mabega kale awamu n'ebyo njawo okwaniriza abategedde nabo wabasabira ne bakola bulungi. Bampadde $50,000 kaasi nzije najjo wano. Oyinza kubyawula byonna bitambula. Mukuleko mu ngalo nnyo mukulu ntwako. Era akiikirira okuteekawo ettoffaali lyange lya bukadde 5.5 era sebo mbadde nzije nabo. Bishop jangu zisibi yoni. Engeri y'ekyama kiri mabega kale awamu n'ebyo njawo okwaniriza ono yafuna provost owokuna ekifo kino ebizitowa nze n'omukyala wange abiri nti nzireeta so kati nange awo nenyongerako $10,000,000 nengamba nkanzireete naye ezo za just kawuba. nange yansomesa Bishop Emeritus Dunstan Kopiano ku Kenya. Oba olinga foundation weetaaga zino zishovels enkumbi ne bahonorable zaabo bajja okubaaniriza ne bajudges. Munzikirize nga maze njagadde ttiimu eyo mutegere nga weeri naye nze provost owokubiri eyaddirira.